Tekitegeeza kiri kimu nti NUP yali tesobola kufiirwa 5.7 billion eziva mu ki mu iPod. Naye ate baatugambanga nti bajja kukola ki tebajja kubigendamu mu iPod. One, omuntu ategere nti parliament eyo iPod eyo egaba ssente okusinza ku guno omulembe gwa President Robert Kyagulanyi Ssentamu. Obutamanya oba ignorance, it is optional. Gw'osalawo obusaze okugamba nti ojja kuba musiru oba ojja kuba tomanyi. Access to information eri everywhere. Mosso ng'ogyetaaga. Kati omwami n'omukyala abadiscussinga ku nsonga ya iPod bagezaako okukidiscussinga out of ignorance newankubadde bamanyi. Naye nze mbuuza, gwe wali obaddeko awo ne weebuuza yo FDC yalinga efuna ssente mmeka eziva mu iPod? Bw'oba tokimanyi oba nga tokiwulirako nga bakidiscussi nga tekitegeeza nti iPod yatandise mu mwaka gwa 2021 nga NUP eyingidde ebyobufuzi. Ekyenjawulo ekiriwo nti mu mwaka gwa 2022 NUP yaggalawo iPod nga si memba. Oyinza obutakategeera. Bwe tuva mu kalulu NUP yali erina okujoininga omukago gwa iPod. Naye iPod being an NGO nti okuyingiramu olina kusaba busabye okuyingira oba okubeera memba. Teringa legal entity eri under Political Party and Organizational Act eya NCF, National Consultative Forum. Era NUP mwebadde membe banga lyonna lyemaze mu byobufuzi. Kati NUP bwegaana okujoininga omukago gwa iPod, abaleeta iPod NGOs bbiri, DGF, Democratic Governance Facility, ne Netherlands Institute for Multi-Party Democracy, ne bagiggalawo ne balekerawo kugifandinga. Olw'ensonga nti zino organizations bbiri zaali zimaze okuzuula ebimu ku bizibu ebiri mu bibiina by'ebyobufuzi mu ggwanga Uganda nga it is funding na civic awareness oba education eri masses. Kati byo nga bizze okuprovidinga avenues bbiri wa platforms bbiri, okuofferinga civic education ne equity mu political organizations wa political parties, then n'okuteekawo dialogue oba okwogerezeganya wakati w'ebibiina by'ebyobufuzi. Kati NUP being the leading opposition political party ebeera erina masses eziziri mu mugongo nnene, so ekibiina kya iPod kyali interested more in NUP okusinga ekibiina ekirala kyonna eky'ebyobufuzi. NUP bwe withdrawinga negamba tegenda kubeera memba, ziri organization zaali zirina okukkirozinga iPod, era ekyamazima iPod yaggalawo ng'ennaku z'omwezi 9 rather ng'ennaku z'omwezi 21 mu mwezi ogw'omwenda mu mwaka gwa 2022. Wabula General Museveni n'asigaza erinnya lya iPod olwa publicity n'obuwanguzi bwe yali afunira mu iPod ng'afuna obufaananyi bw'abo abantu abalina experience mu kumuvuganya abamanyi ebyobufuzi nga bwe beeyita. Ne batuula ne banywamu akacaayi n'afuna international attention nti ye n'ebibiina ebimuvuganya batuuka ne boogera ku nsonga eziba challenginga mu ggwanga lyabwe. Kyo NUP kye yagaana nti tegenda kunywa kacaayi na General Museveni ng'abaana baayo basibe. Mu mbeera ey'okugezaako okunafuya NUP n'okugezaako okugiswaza eri public, bakola amendment mu Political Party and Organizations Act nga bayita mu mukyala ava mu Northern ayitibwa Esther Nyakuti, ne baddira iPod eyali NGO ne bagifuula government entity nga bakikoze mu mateeka. Kati kino kibeera kiwa olukusa government y'eggwanga Uganda senga gwe ogaana okuyingira iPod, kibawo olukusa okuggalawo ekibiina ky'ebyobufuzi oba okukitaaminga ekintu kyonna kyonna kye baagala. Jjukira National Unity Platform mu byobufuzi by'eggwanga Uganda yafuuse enjovu enjeru eri ku mukolo nti mu opposition opposition bagirabanga omulabe, abali mu government aba regime bagirabanga omulabe.
so ekikuumya National Unity Platform nga kibiina kikyayimiridde era nga kiremesezza buli muntu yenna yenna akirinako obusungu n'obukyayi okukimalawo kwe kusigala nga kyagoberera amateeka. Mu mbeera y'okugezaako okugoberera amateeka nti ne muteeka effu oba etteeka ekyamu nti saawa eno National Unity Platform eri mu kuwakanya Political Party and Organizations Act as amended 2025 naye erina okusooka nekkiriza nti etteeka eryo weeriri. Kati ba propagandist awo wonna wonna ebagira n'ekiboozi ekyokugamba nti NUP yalabye ng'egenda kufiirwa nnyo. Ware ya NUP si kufiirwa ssente ze bagenda kugijja kuba zibaganye okugiwa. Ware ya NUP nti beetadde mu mbeera ey'okugamba nti senga tebasubscribinga ku iPod, gavumenti erina obusobola okuwanduukulula ekibiina kya National Unity Platform mu bibiina by'ebyobufuzi ebiri mu ggwanga Uganda. Ke kakuniza okukka akaliwo.